secondary oba giyite O level yagikwatira ku ssomero erya Kitante High School yagenda maaso tukwata mu 9 yava n'agenda Kolo SS n'amala senior 6 mu 98 ate bw'ati omwana tumwaka 2012 n'agenda maaso n'okubeera nti yeeyunga kutandikira ku Makerere okuba nti akwasaganya diploma mu MDD n'agimaliza makwa 2 ate 2016 yafuna ekinyeganyege ekyamuwaliriza okuddayo mu University ya International University of East Africa okuba nti akwasaganya essomo ery'amateeka lyawummuzaamu oluvannyuma lw'okwesoga ebyobufuzi ng'amaze okukitegeerako nti mutuufu ayinza okubeera nti ebyobufuzi mutwalira nnyo akadde koosi n'atagikwasaganya bulungi. Omukulu ono gambye musicale musajja munaku mitono ennyo era abayimbi batono nnyo abanye ekitone ng'ekya Robert Kyagulanyi Ssentamu bamanyiddwa nga Bobi Wine ye musajja ayimba ennyimba ezigenda mu maaso n'okunyiga emitima egy'abantu era negigenda mu maaso n'okubeera nga giyigiriza abantu mu mbeera yonna wadde nti abasinga bamulabanga myayi naye omusajja ono butudde music we yagendanga mu maaso n'okubeera nti ayimba yasooka kubeera nti ayimba music oyinza okulowoozaako abasinga gwe bayita ow'ekiyayi olw'ebivuga ebyagendanga mu maaso n'okumubeeramu era oluyimba olwamuyita kusini mu 2002 olwalina olwakagoma waliwo olwafuntula waliwo n'essunda lweyayimba ne zigidi nga zigidi yakava mu ggwanga erya Tanzania najja mu ggwanga erya Uganda ne bakuba oluyimba lwamuwanika nnyo ekika kyayimba ekya music ayimba reggae dancehall temples ne afrobeat nezimu ku byagenda mu maaso n'okubeera nti akuganya era yakulemberako ekibiina ekya Firebase Crew nga tekinnagenda mu maaso nakusasika wadde nti akyakirimu omusajja ono w'amaanyi nnyo mu myaka 15 gy'amaze enyimba ziri 7 zagenda mu maaso album enyimba zafulumizza ziri mu 7 zagenda mu maaso n'okubeera nti afulumya era nga mu 2016 alina oluyimba lyoleeta olwakwata akati ensi yonna negenda mu maaso n'okubeera nti mwana wattu erutegeera oluyimba lwe bayita ekiwanyi bala balabikira mu firimu era emanyiddwa nga Queen of Katwe yagenda mu maaso n'okutambula ensi yonna ng'abaana bannayuganda be bagenda mu maaso n'okubeera nti bazanya omusajja ono mugaganya ebitagambika musical olw'ensonga nti yakwatako n'obukadde 6 ng'eyazimuwa y'omu ku bapromota bagendanga mu maaso n'okumusitula ekyono kye amanyiddwa nga omugenzi Kasiwukira yagenda mu maaso n'omukwatako ennyo era lumu yamwako lisiiti ey'obukadde 6 ekyamuyamba kubeera nga kyamusindikasindika mu byenfuna bye ne bigenda mu maaso n'okubeera nga byeyonkera era nga mpozi y'omu ku basajja abasinga okugoberera ennyo ku mukutu ogwa YouTube nga yetogeera awezza abantu ali bukadde 10 abagenda mu maaso n'okumugoberera mukulu alina studio ekamo kimanyiddwa nga Firebase Record yagenda mu maaso n'okuba nti akolamu ennyimba ze ezisinga ye Robert Kyagulanyi Ssentamu embeera nga bagenda mu maaso n'okubeera nti azikwasaganya era omusajja ono abaddeko brand ambassador w'abakampuni mangi mu ggwanga erya Uganda nagongedde okubeera nti kamuwa ssente okubeera nti yayimirizaawo n'okuba nti ayongera okubeera nga investinga mu ggwanga erya Uganda mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mu kariya eya firimu ngenda beera nti naye okutwalayoko malembi gattiwamu nkubulire lwaki Kyagulanyi wasonga nnyo era lwaki ngenze mu maaso n'okumukoonako mu kariya firimu mu 2010 yagenda mu maaso n'okubeera nti yenyigira mu by'okubeera ng'azannya firimu eyo gye bayita Yogera yagenda mu maaso n'okubeera ng'agyenyigiramu mu 2015 n'ayita firimu emanyiddwa nga Situka era nga bagiteekamu essente ekitongole ky'obwannakyewa ekirwanira ensoma y'abaana mu East Africa ne Uganda ekimanyiddwa nga Tuwaweza era nga firimu eyo bagizannya ne Helen Rukoma bagenda mu maaso n'okukizannya era mu kiseera ebya campaign wali abali bamusomooza nga bagenda mu maaso n'okumulima empindi ku mabega bakomyawo akatambi ako nga ne Helen Rukoma nga baliko engeri gye baali bagenda mu maaso n'okwakitingamu ne bakakulembeza ennyo nti wuyo omukulembeze wammwe biki byakola eyali firimu emanyiddwa nga Situka yagenda mu maaso n'okubeera nti yajenyigiramu nnyo ate nga mpozi waliwo ne firimu yayo gyaleeta mu mwaka ogwo emanyiddwa nga Divisions yagenda mu maaso n'okubeera nti nayo yajenyigiramu nnyo jjukira mu mwaka ogwa 2011 alina sheemu gyeyagenda mu maaso n'okuteeka ku TV emanyiddwa nga Ghetto President ekyeyo yatambula ku mukutu ogwa Bukedde TV era yamala emyaka 2 ng'alaga lifestyle ye n'okubeera nti mwana attu engeri gyagenda mu maaso n'okwasaganyamu obulamu n'engeri gyakuzaamu famire era abantu bangi bagyettaniranga nnyo yabeeranga okutandika ku ssaawa emu awo paka kutuuka nga 2 ng'egenda mu maaso n'okubeera mwana attu ku Bukedde TV yamala emyaka 2 ng'ezanya nnyo era emu ku byagenda mu maaso n'okumupushinga eri bannayuganda n'okutuuka ensi ekatambi ako firimu eyo yamanyi olutambi olwo oba giyita documentary eyo eyamanyibwa nga The Ghetto President eyagenda mu maaso n'okumutunda ennyo ekyenjawulo ekiriwo eyali producer waayo ye Babi Kyagulanyi yagenda mu maaso n'okubeera producer waayo nga yeegatiddwako munnamawulire era nga kwa ku mukutu gwa NBS amanyiddwa nga Kaitas Kalisimbi bwe bagenda mu maaso n'okuproducinga bakatambi ako ba documentary eyo emanyiddwa nga Ghetto President negenda mu maaso n'okukyaka ennyo era eno yamupushinga nnyo wadde nti yayita nalooza nnyo ku byabufuzi naye yamupushingira ddala mu mbeera yonna n'okutuuka okuba nti ensi ena yamwagala nnyo netegeera obulamu bwe abali bamulanga omunyayi
bagenda maaso n'okutegera Kyagulanyi omutuufu yani ng'ali ewaka gwabalaga obulamu bwonna ngeri gyayisaamu abaana emirimu gye gyakola musajja mulimi nnyo era musajja munuzi nnyo muna bizinesi nnyo ate omusajja alina laavu ewaka mwe yagenda mu maaso n'okubeera nti alagira ensi nti mutuufu ye ne mukyala we basa kyekimu era mukyala we yali asalawo kyamaanyi nnyo mu nsonga ez'obulamu bwabwe mu katyamba kusinga ogenze mu maaso n'okubeera nti okajjukire nnyo abasinga mbadde mukerabidde era abasinga nabadde ngenda mu maaso n'okubeera nga mbikola oba tukola okunoonyeza ne producer nge ne baŋŋamba nti bali tebakyajjukira akatambi ako katunda nnyo Kyagulanyi n'okutuuka okubeera nti yafuuka nnyo omuntu w'abantu kamusembeza nnyo ku bantu abali bamulanga omuyayi abali bamulabanga omusajja akona essada bagenda mu maaso n'okutegeera obulamu bwe nti mutuufu Kyagulanyi Robert Ssentamu musajja yali muntu w'abantu nnyo era yali muntu eyegombesa mu bulamu obwa bulijjo naddala obulamu bwa famire politically okubeera nga akyaka ennyo kyatandika mu 2017 wetandika okubeera nti mwana twafuna ekirowoozo ekyokwesimbawo ng'omubaka owa Kyaddondo East wadde nga kuva mabega yali agenda mu maaso n'okuyimba ennyimba ezazinyiga emitima egy'abantu jjukira mu 2016 we yayita oluyimba eddembe olwo lwagenda ng'agamba abantu balonde mu ddembe oluyimba olwo lwagenda mu maaso n'okukyaka ennyo era bannabyabufuzi bangi balukozesa nnyo naddala bali mu gavumenti n'abali kudda oluvuganya wadde nti ate ekitongole kya UCC ekyakivunaanyiriza ku empuliziganya mu ggwanga kyagenda mu maaso n'okuliimiriza okumala emyezi egyawerako ng'abo baali bagamba nti oluyimba olwo lwali lugenda mu maaso n'okusiikula embeera ez'abantu ab'emitima gy'abantu bannabyabufuzi naddala bali batwaluwagira olw'ensonga yaluyimba mu kaseera ng'abantu baali beerekera okulonda okwa 2016 ng'agamba okwenda kube kwa ddembe okwenda tukuba mu kusika mugwa ffenna twagala ne tugende mu maaso n'okukolera musolo okubeera nga twala eggwanga mu maaso ezimu ku nnyimba zeyali agenze mu maaso n'okubeera ng'ayimba era abantu abasinga bagenda mu maaso n'okubeera nti baali bamukolera ennyimba ezo okuli ba parliament baali batandise okubeera nti balaba ki ekigenda okubeera mu maaso tayinza okwagala okubeera nti mwana tuyesimbawoko ku ntebe ey'obukulembeze eggwanga oba ey'obubaka obwa parliament olw'ensonga ennyimba zeyali ayimba zaali zigenda mu maaso n'okujja mu mbeera ez'abannayuganda zebaali bagenda mu maaso n'okubeera nti mwana tubabeeramu ate nga mutuufu abantu abasinga ebitundu nga 70 mu ggwanga erya Uganda be bantu abo bolowooza nti mwana tubanaku oba bayinza okuyita nti baavu boyinza okuyita bamufuna mpola era nti woyimba ennyimba ezibanyiga emitima balaba nti obogenze mu maaso n'okubeera nti obasembere emikulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mu 2017 balina mukwano gwe amanyiddwa nga Nubianiro bagonza okuyita Lukenya Ali ne bagenda mu maaso n'okutula ne bekkaanya ku nsonga z'okuba nti yeesimbawo era Nubianiro yamutegeeza n'amugamba nti weesimba ku kifo ky'omubaka owa Kyaddondo ey'obuvanjuba bw'ati n'agenda mu maaso n'okusitandinga nonno yali avuganya kuba yasooka agenda mu ebibiina ebyenjawulo mwali ekya DP ne bamugoba nga bagamba gomuyimbi ogenda beera nti okolera jjukira DP ajjudde bannamateeka abayivu enyeerawo tuba toli munnamateeka n'ogenda mu kibiina kya DP abiseera ebisinga batera okuyisaamu amaaso kyova nti kiina bapulida bangi nnyo ekibiina kya DP era bonna abagenda mu maaso kiddukanya n'entalo zonna eziri mu kibiina ekyo ogenda zitunuulira ng'abasinga zabannabyabufuzi ddala abo abasoma amateeka so yagenda ne bamugamba gwe tolina busobozi weesimbira mu kibiina ekya DP ne bagenda mu maaso n'okumusindiikiriza n'adduka mu FDC ng'olwedde FDC yalina fulaga beerawo bwamanyiddwa nga Apollo Katinti naye ne bagenda mu maaso n'okubeera nti bagamba tulina owaffe gwe toyinza kujja mu kadde kano wadde yagiddwa ejjukira omusango gwali gumaze okubeera nga gubeera mu kooti gwali gwesenda Ssebalugu yali atuteyo bwe yali anenya munne Katinti ku ebyo byonna emivuyo egyaliwo mu kulondooko era abantu bagenda mu maaso n'okumujja ekisoo ebibiina byonna byagenda mu maaso n'okumugoba ebyali bisinga amaanyi mu ggwanga kuba FDC yali amaanyi ne DP yali amaanyi ate nga UPC mu bitundu bya Buganda teyali amaanyi ngattako ne JM etaali amaanyi n'ebibiina ebirala byaddako ebitaali byamaanyi nga tayinza kubeera nti agenda mu kibiina kya NRM kuba NRM yalina Stenda Ssebalu lyageze mu maaso n'okubeera nti angula mu kooti ng'alina okubeera nti bamuwagira byonna ebisoboka era ensimbi nnyingi zaayibwa mu kalibwako Kyagulanyi Ssentamu n'asalawo okubeera nti yegatta ku bannamawulire kuba bannamawulire bangi abagenda mu maaso n'okumutunda era abayimbi bangi abagenda mu maaso n'okuba ku sayidi ye bonna bagenda mu maaso n'okweyiwa mu kalulwako bannakatemba bangi abagenda mu maaso n'okumuwagira era emikutu mingi mu ggwanga erya Uganda mu 2017 nga Kyagulanyi alangidde nti agenda kwesimbawo kifo ky'omubaka wa parliament bamukyazanga ku programs ez'enjawulo ate sajja ayogereko boogezi eriensi kuba kyali kyewunya nnyo omusajja yalina amalasita mu myezi yari amaze okuba nti agasalako n'asala okwesegga ebyobufuzi n'atandika okwambala amasuuti ensi yalowooza nti wakusaaga era bamutwala bati omukyakusaaga kutuuka gyejuzi wano weyageze mu maaso n'okubeera ng'ate mwana ataddewo embeera mu ggwanga era nga naye Kyagulanyi yagenda mu maaso n'okujja neyesimba mu 2017 n'awangula akalulu convincingire kuba constituency zonna ebitundu 100 yagenda mu maaso n'okubeera nti ewangula banne abaali enkulu minita baali bensimbyewo nga ne muwaddanku nnyingi bamu ku baali bensimbyewo abaali mu kalulu ako yagenda mu maaso n'okubamegga n'agenda mu maaso n'okubamegga n'ateekayo ebyafa mu constituency okuba nti yawangula akalulu ebitundu 100 nga tewali amuvuganyiza era Kyagulanyi Ssentamu yaleeta n'enkola eya door to door campaign ey'okunoonya akalulu ka nnyumba ku nnyumba Kyagulanyi Ssentamu 2017 yagenda mu maaso n'okuba nti yaleeta enteekateeka eyo era bannabyabufuzi bali mu kulonda kwa 2020 wadde covid abaddewo bagenze mu maaso n'okugikopa Kyagulanyi Ssentamu yagenda mu maaso n'okugireeta abasajja bagikozesezza ennyo mu kubeera nti bawangula akalulu oyenyini muwaddanku nnyingi azikozesezza
Segirinya bagenze maaso n'okugikozesa abasajja bajofre tabagikozesa Hilda man size ema kutagikozesa nnyo okitegera eno simbwa emutusaidize eri na chifuma bagenze maaso n'okugikozesa n'aba NRM benyini bagenze maaso n'okozesa campaign eyo system eyo eya dot campaign Kyagulanyi Ssentamu 2017 ye yagireeta abasinga bali bamanyi toyina kuba lukungana nene noyeta bidongo n'ogenda maaso n'okubeera ng'oteekawo embeera Kyagulanyi Ssentamu enteekateeka eyo yagenda maaso n'okubeera nti ajjanji Kyagulanyi Ssentamu okuva mu 2017 tiyadda mabega yagenda maaso n'okwenyigira mu elections nezaliyo era nga asokera mitundu ekyejjinja wali Paul Mwel nagenda maaso n'okumuwanguza nagenda ebukiri nagenda maaso n'okuwanguza Asmani basalirwa yalwanye nnyo okubeera nti afuna ekifo ekyo n'amaani agenda mitundu byerukwingeri nagenda mitundu bina Mwaluwa ajukira Kathiano Waduri ewave embiranyi yonna n'ensi okuloza nti Kyagulanyi asookuba nti afukanye omukulembeze eggwanga bina bava mu kitundu Mwanatu ekyaluwa yagenda maaso n'okukomekereza oyima yaliyo oyima tebyatambula bulungi bagenda maaso n'okubeera nti Mwanatu omwala oli Helen amanyiddwa nga Harriet Businje yagenda maaso n'okuba nti yamuwangula era nga ajjukira yali ku side ya Asnas muna FDC wadde nti Asnas muna FDC ya mukallu Kaluwa kagenda maaso n'okuba nti kaleeta Carlos Sensinti Kyagulanyi ayinza obba competitor omu ku abazze okubeera nti avuganya President Museveni era nga dereva Sinika Omati agenda maaso nakubeera nga alisumatuka bannabyabufuzi bangi netwogera kati bakyanyiga ebiwundu obulamu bw'abantu mwangi obagenda maaso n'okubeera nti Mwanatu bwagenda mu kitundu ekyo ekyaluwa nga n'okutuusa kati abangi bakyawera ennemba n'emisango n'abasinga Mwanatu bakyali balema ng'embeera yonna begenda maaso n'okubeera ng'etabula Kyagulanyi Ssentamu yatandika okusaanikira amawulire okwetoola ensi yonna emikutu nga Al Jazeera emikutu nga DW French 24 emikutu nga CNN yonna gyagenda maaso n'okuba nga gyamwogerako ng'omuyimbi yazze mu byobufuzi atandise okubeera ng'anyenyeza tali mukutu gwonna ogw'ensi gutayogera ku Kyagulanyi Ssentamu era ng'eggulu erisooka mu nsi lyali Kyagulanyi Ssentamu n'okubeera ng'asinga bannabyabufuzi bangi abali bagenze mu maaso n'okuba nti babeera mu byobufuzi ebbanga eddene okuba nti bonna bali bagenda maaso n'okuba nti boogera ku Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera yonna yatwalibako Mwanatu mu kooti z'amagye nawo siba mu nsonga ez'enjawulo nga byonna byava mu Arua bwe bamulumiriza okubeera nti omukulu ono yali yenyigidde mu kasuka amayinja agakwa emmotoka y'omukulembeze eggwanga wali agenze noonya akalulu ka Nusrat Peru ebaali bavuganya ne Kathiano Waduri mu kalulu akali mu Arua municipal y'Arua ng'ajjukira Abirigali amaze okuba nti ava mulamu esi eno byonna byamutwaza mu kooti ey'amagye ng'ali ne banne era kooti zagenda mu maaso n'okubeera nga Mwanatu zigenda mu maaso n'okubeera nga zimuta mu ngeri gye zaali zigamba nti oba olusi yali tasaanidde oba ebikusaanizo bino ebisango gyonna gyali gimutoleddwako gyali tesaanidde kubeera nga gimubeerako era mu 2019 ajjukira yatwalibwako era mu kooti wali twalibwako mu kooti n'asindikibwa eruzira ku nsanga egigamba nti yayimirira mu kooti yayimirira ku social media n'anyiza omukulembeze eggwanga mujjukira bulungi n'atwalibwa eruzira ebyo byonna byogenze maaso n'okubeera nga weetegereza byambaka Robert Kyagulanyi Ssentamu wetwogerera mukulembeze ekibiina kya National Platform era nga yeti yagendako kko ne mu kwekalakasa okw'omusolo gwayogotedda ku mikutu egya social media byonna yagenda maaso n'okwekalakasa n'okutuusa kati abantu abakyagenda maaso n'okuba mu 2018 najjukira bulungi abakyagenda maaso n'okuba nga mukaaba ku mikutu okuba social media ne Facebook tetuusa teddanga Kyagulanyi Ssentamu yali ensibuko okwekalakasa n'okuba nti emikutu gya Facebook bagendanga maaso n'okulaba nti Kyagulanyi Ssentamu yali abakolera ssente ne bagenda maaso n'okugala emikutu gyonna egyaba baali baloozebwa nti baali bagenda maaso n'okugera ku Kyagulanyi Ssentamu amawulire agataali ga mazima n'okubeera nti baali bagulawo accounts zaali nnyingi nnyo egya Facebook ezabeera okubeera nti Facebook yagenda maaso n'okubeera nti baggala accounts zonna ezisinga era ne gavumenti ya Uganda nesalawo okuba nti yagala Facebook nga n'okutuusa kati Facebook mu ggwanga era Uganda teriiko okuleka ng'oyise mu makubo g'olowooza nti ga nkukutu okuba ng'okituukako naye n'okutuusa kati teri Kyagulanyi Ssentamu okuva mu 2019 kuviira ddala mu 2019 taddanga mu kuteekateeka show mu ggwanga erya Uganda olw'embeera gyo gavumenti yali erowooza nti mutuufu bayinza okubeera nti Mwanatu era ateekateeka okubeera nti awamba ekibuga ebyo byonna byajja ku mulembe gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye omusajja ono yasigala ng'agenda maaso n'okubeera nga standinga era enakusomeza ali 24 omwezi ogw'omusanvu 2019 n'atandika okubeera nti agenda nategeeza nti mutuufu olunaku lumu nali nja kubeera nti nvuganya okuba nga neesimba ku kifo ky'omukulembeze ow'eggwanga erya Uganda era kyatuukirira mwaka munakusomeza ali 22 omwezi ogw'omusanvu 2020 yalagira n'agamba nti yes ngenda kubeera nga standinga okuvuganya President Museveni Yoweri Kaguta ng'aleeta n'ekibiina ekimanyiddwa ng'ekya National Platform Mwanatu ekyali ekya Muzeeyi Moses Kibalama
ate mpozi ne Kagombe abagenda maaso n'okuba nti bakikwasa genda bakimukwasa enda kusoma 3 omwezi ogwa November 22 n'agenda maaso n'okuba nti yasunsulwa wabula wayita kaseera kabale bubale ne bagenda maaso n'okumukaba ne bagenda maaso ate n'okumutwala wali makage wadde ngenda kusoma esaali mukaaga omwezi gwa November 22 yagenda maaso n'okutongoza manifesto wali musayi kyeka ewe ne byajja mu kaseera akaluba Kyagulanyi Ssentamu ne tugira mu kampeni awo najjukira bannayuganda bangi abagenda maaso n'okuba nti battibwa bannamawulire bangi bagenda maaso n'okwebwako obulumbaganyi bannabyabufuzi bagenda maaso n'okubuzibwawo bangi netwogere bakyagenda maaso n'okufundira makomera wadde nti abasinga bateereddwe naye nga bangi bakyali mu makomera ebyonna byajja kutandika mwaka gwa 2017 ogwafuuka ogw'olutale ennyo ogwafuuka okuyiwa omusaayi ennyo kuba 2017 kutuuka mu mwaka gw'okulonda gubadde gwa bunkenke nnyo mu ggwanga erya Uganda naye nga byonna byava Kyagulanyi Ssentamu kubeera nti ajja mu byobufuzi ery'eggwanga erya Uganda okubeera nti yaleerosa ensi yonna nti azze okubeera ng'aleeta enkyukakyuka era ng'enkyukakyuka eddala eri abavubuka bangi abenyigidde mu byobufuzi bagenda mu maaso n'okuba nti bagyenyigiramu mu mbeera yonna nga alina okubeera nti etambula era ataddewo enkyukakyuka. Kyagulanyi Ssentamu teri mukutu gwonna gw'amaanyi mu nsi yonna, teri mukutu gwonna gw'amaanyi mu nsi yonna kino kiddamu utagenda maaso takuteeka Kyagulanyi Ssentamu mawulire gaabwe nga n'amawulire aga Jazeera gasinga okuba ag'omutawaana okulabikiramu ne CNN oluyimba lwa Kyagulanyi Ssentamu olwa coronavirus lwagenze maaso n'okulabikira mu mwaka gwa 2019 ne 2020 nga lulabikira mu mawulire nga story ensooka era Kyagulanyi Ssentamu mu billboards mu ggwanga erya America mu kibuga New York ekisinga okubeera nga kibeeramu ebitebe by'amawanga amagatte yagenze maaso n'okubeera nti abeera ku billboards eziwerako mawanga agasinga okubeera nti gagoberera ensonga z'ebyobufuzi. French 24 yagenda maaso n'okubeera nti yalabikirayoko amawulire mu ggwanga erya Bungereza nga The Guardian n'agasinga okubeera nti gawandiika amawulire ag'amaanyi nga Daily Mail gagenda maaso n'okubeera nti gawandiika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ku peegi esooka etali nnyangu nnyo kubeera nti olabikeko mu nsi nga Malaysia okuba nti Kyagulanyi Ssentamu yamala ku peegi zaabwe ebbanga ddene ng'agenda maaso n'okulabikira ku front page erabika nti yasente nnyingi nnyo okulabikirako Kyagulanyi Ssentamu likodi zonna ez'amawulire azimenye talina mukutu gonna gambye ogw'ensi gw'omanyi nti gwa amaanyi gutayita Kyagulanyi Ssentamu nga n'ogwasembayo gwali gwa CNN omukyalo yamanyiddwa nga Arusha yagenda maaso n'okumukyazaakokko ne boogeramuka ku nsonga ez'ebyobufuzi era nga babuuza ku Kyagulanyi Ssentamu nga yagendakoko ne mu konsati ey'amaanyi mu ggwanga era Jamaica yagendako mu konsati y'amaanyi mu ggwanga era Jamaica ebeeramu abasajja abasinga okuyimba music wa reggae yagenda maaso n'okubeera nti agigendamuko stage eyo n'agirinyakoko abagoberera stage si mulundi gumu si mulundi ebiri wabula mirundi egiwerako ng'agenda ku stage eyo ya reggae ng'okugirinyako si bakifuufu nti bonna bagirinyako olina okuba ng'osunsuddwa nnyo nga music gw'okuba olutinya okugamba buli kimu kyonna kyokola kinyuma musically yagenda maaso n'okugirinyako ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyabwa Kyagulanyi Ssentamu abasinga mumanyire nnyo mu music n'ensonga z'ebyobufuzi ne bambisi nedda omusajja ono mu nsonga z'okubeera nti afaayo nnyo eri bannayuganda n'abantu abanaku yali yabitandika ddajjukira mu 2012 yatandika okubeera ng'atalaga ebitundu ebya Kampala ng'aliwamu n'omulod Erias Lukwago ne batandika okubeera nti batambuza enteekateeka eya Keep Kampala Clean era yagirimu nnyo mu bitundu eby'ekamooca ng'agenda mu maaso n'okuyiza bannansi okuyola kasasiro okweyonja okunaaba mu ngalo ennyimba zaavuga ez'enjawulo ezazigenda mu maaso n'okuwulira bannansi mu nsonga z'okubeera ng'abeera bayonjo n'okubeera nga bakuuma obusekasasiro bamukuume wamu baleme okumusaasaanya endwadde zireme okubeera nga zibakwata. Mu 2012 mwennyini omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yalabikakokko wali mu bitundu eby'ekisenyi mu munisipaali y'e Kampala ng'agenze mu maaso n'okubeera nti awaayo ensimbi ezaali z'okuzimba kaabuyonjo ne drainage mu kisenyi yagenda mu maaso n'okuziba banyola bannansi okubeera nti bava ne bamulaajanira ne bamutegeeza nti Kyagulanyi Ssentamu embeera gye tulimu sinungi eya kaabuyonjo tolekedde okukwatibwa endwadde omuli kolera n'ebirwadde ddala. Kyagulanyi Ssentamu mwana wa ghetto n'asaba okuba nti yaddukira bannageto banne wali mu kisenyi n'abawa ensimbi ezaali zirina okubeera nga zisimba latrine ate mpozi ne drainage oba ziyite zoyinza okuyita ebinnya ebigenda mu kazambi era bw'ate ensimbi n'agenda mu maaso n'okubeera nti aziwaayi. Kyagulanyi Ssentamu era y'omu yennyini Yesu n'agenda mu ddwaliro ery'e Nakasongola ng'atuta enteekateeka ey'okulwanyisa malaria era ennyimba nnyingi zagenda mu maaso n'okubeera ng'ayimba ng'asaba Bannayuganda, asaba abakyala ab'enjawulo, asaba bannabyabufuzi ab'enjawulo, asaba abakulembeze ab'enjawulo okuva okwegatta ku nteekateeka yali ey'okulwanyisa malaria mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo era ng'enteekateeka eno yakitambuliza mu ddwaliro era ali Nakasongola. Eno yagawa obutimba obwawerako, yagawa ebikozesebwa eby'enjawulo okulaba nti bannansi baali balina okubeera nti beerinda ekirwadde ekyo ekyamalaria ekyakisudde enkundi mu nsi yonna ekyakigenze mu maaso n'okufutubbala ku ggwanga erya Uganda ne Africa ekyakigenze mu maaso n'okuba nga kiremye abakulembeze okubeera nga bakikwasaganye. Mu 2013 Kyagulanyi Ssentamu yagendako n'akyalako mu nkambi y'ababundabunda mu kitundu eky'ebundibukyo enkambi eyo yagamba ebintu ebyali eby'enjawulo
omwali ebikozesebwa emmere ensiimi enkalu obutimba blanket era ngo yali atwaliddwayo ekitongole ekimanyiddwa ng'ekya Save the Children ekyebwannakyewa ekyamukulembeza nga brand ambassador n'agenda mu maaso n'okubeera nti agendayo komukoloyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mwezi ogw'omwenda mu mwezi omwaka gwa 2013 Kyagulanyi Ssentamu yafulibwa ambassador watuweweezo ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza mu East Africa n'abanenge gye bagenda mu maaso n'okuyigamu era kyamukulembeza nnyo era n'akulemberamu bayimbi banne mu 2014 ne bakola oluyimba nga bawagiddwa ekitongole ekya Save the Children oluyimba olwali lugendeddwamu okubeera nga lububulirira abazadde okuva nnyo ku nkuza y'abaana okusomesa abaana ba East Africa era nga muteekateeka emwetabamu abayimbi omwali Jose Chameleon ate mpozi n'aba Good Life omwali Mozo Radio ate mpozi ne Wizo oluyimba olwagenda mu maaso n'okulwenyigiramu abayimbi 14 Kyagulanyi Ssentamu nga yabakulembedde bagenda mu maaso n'okuba nti benyigira mu luyimba olwo olwali lugendeddwamu okubeera nga Luju n'abanaku Luju n'abamufuna mpola abali bagenze mu maaso n'okukoseba ensonga ezaali zitatambula bulungi mu mwaka gwa 2014 Kyagulanyi Ssentamu ne Babi bagenda mu maaso n'okubeera nti batambula ne bagenda mu bitundu eby'ennakaseke eno no batwalayo ebikozesebwa era ebikozesebwa ebyenjawulo omwali eddagala omwali ebyokwebikka omwali ebikozesebwa ebyenjawulo okulaba era ne basigana n'abasawo abazaalisa gattaka b'ebibula mu kitundu ekyo okubasaba bagende mu maaso n'okubeera nti bakwata bulungi bannakazadde b'eggwanga bakyali alipoota zaali zimaze okubeera nga zibaziraga nti bannakazadde b'eggwanga bagenda mu maaso n'okulugunyizibwa abasawo abazaalisa okuli obbakuba n'okubagoba nga tebalina nsimbi Kyagulanyi Ssentamu kyamusitula ne mukyalo Babi Kyagulanyi bagenda mu maaso n'okutuukayo ne bakubiriza okubeera ab'ekisa eri bannakazadde b'eggwanga n'okukontrolanyisa abaana bali bagenda mu maaso abakyala bali bagenda mu maaso n'okufiira mu ssanya ate mpozi n'abaana bali bafa nga bazaala bagenda mu maaso n'okutambuza kampeyini eyo mu bitundu eby'ennakaseke era enteekateeka yakola bulungi mu kitundu ekyo ku bantu abasinga bali babeera bagamba nti embeera yakyukamukko olw'amaanyi ga Kyagulanyi Ssentamu ne mukyala we ge baali bagenze mu maaso n'okola Kyagulanyi Ssentamu teyakomaawo ekitongole ekya Save the Children kyali kimaze okumufuula brand ambassador kyamusula kimutwala mu nkambi y'ababundabunda ava mu South Sudan nga bali eri mu bitundu ebya North Eastern Uganda mu nkambi emanyiddwa ng'eya Nyamuzi refugee camp bagenda mu maaso n'okugendayoko era Kyagulanyi Ssentamu ekyali kimututeyo kubeera ng'asomesa bannansi aba South Sudan engeri gye baali balina okubeera nti beeyisaamu n'okubeera nti abayimbira ennyimba ezaziyinza okubeera nga zibatereza embeera n'okugaba ebintu eby'enjawulo n'okusomesa abavubuka okubazaamu essuubi olw'ensonga Kyagulanyi Ssentamu yali mbeera yali muntu eyakulira mu mbeera abantu bano abasinga gye bali bagenze mu maaso n'okukuliramu nga yali agezeko mu nkambi z'ababundabunda abantu abasinga babeera mu mbeera gy'oyinza okuyita eya ghetto kati yagendayokko kubeera nti abazzaamu amaanyi ate mpozi n'okumukozesa okubeera nti agaba ebintu ebyenjawulo byalina okubeera nti bikozesebwa mu bulamu bwabwe ng'abantu abo Kyagulanyi Ssentamu alina ekitongole kyakola nga patroni wakyo ekyobwannakyewa ekimanyiddwa nga Girl and Teen Mother ekyo nakyo kikwasaganya ku baana bawala abagenze mu maaso n'okufuna embuto nga bakyali bato ye patroni wakyo agenda mu maaso n'okikwasaganya era alina n'ekitongole ekikulembera mu kyalo ekimanyiddwa nga ekya Caring Heart Uganda ekikulembereramu Babi Kyagulanyi Itungo be bagenda mu maaso n'okikwasaganya bagenda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nga basima kaabuyonjo ku masomero ku makanisa mu community bagaba obuyambi agenda mu malwaliro ag'enjawulo n'agenda mu maaso n'okugabira bannakazadde b'eggwanga ebintu ebikozesebwa naddala nga mwana bazaala agenda mu maaso n'okubeera nti bonna agenda mu maaso n'okubeera nti ayibewa Kyagulanyi Ssentamu mu 2019 alina ennyimba nnyingi zagenda mu maaso n'okubeera nti ayimba byagenda mu maaso n'okubeera nti ayimba mu 2010 zayimba zagenda mu maaso n'okugumya bannansi emitima mu mbeera yonna era ezagenda mu maaso n'okubeera nga zabakola obulungi wadde nga mu 2014 yagenda mu maaso n'okufuna obutakkanya nkujjukiza bujjukiza wali alina okubeera nga abaana ekonsati mu ggwanga erya Bungereza wali mu kifo ekimanyiddwa ng'ekya Drum Art Center we yavaawo n'akomentinga mu 2016 ngayo yali tawagira basajja bali abisiyaga era nti yali giralaba tebasaanidde kubeera mu ggwanga erya Uganda yayita bawagira ekyanyiza nnyo abazungu era mu 2018 bagenda mu maaso n'okumuteekako sino amugamba toddamu mukulinya mu ggwanga erya Bungereza ne bamuwera ate okutuusa 2015 yavaayo n'agenda mu maaso n'okubeera nti ate abisazaamu ekisanga ekyamwanguyizako ko okuba nti agenda mu ggwanga erya Bungereza mu 2015 anajjukirwa nnyo okubeera nti yavaayo n'agenda mu maaso n'okulwanira obwakabaka bwa Buganda ku nteekateeka gye bali bulina ey'ettafaali baali emaze okubeera nga erumbibwa yali omwogezi w'Obuyisiraamu by then ow'ekitebe eky'ekibuli Mugezi Shenumbu z'atabadde Katonda amumbuze emirembe baali bagenze mu maaso n'okuvaayo ng'agenze mu maaso n'okweŋŋanga obwakabaka bwa Buganda ne bwatibwali Robert Kyagulanyi Ssentamu nga yeeyita omubanda wa Kabaka yavaayo n'agenda mu maaso n'okubiramu n'obwakabaka bwa Buganda n'amwaniko n'ategeeza nti ettafaali lyaligendeddwamu kubeera nga lizza Buganda ku ntikko era yali mabega wakubeera nti mwana ti ettafaali aliwagira ligende mu maaso n'okubeera nga libaawo embeera yonna yonna yagenda mu maaso n'okubeera nti eyogera okubeera nti Kyagulanyi ettutumu eryagenda mu maaso n'okubeera nga lyamututumula era mu 2016 yatandika okubeera ng'aleeta ennyimba zennagambyeko Dembe yazireeta
emyene ba UCC nezuwera ngegamba nti nyimba zaali zigeza kubeera nga zikuma bannansi omuliro. White emyezi gyali 3 kyokka. Ambassador wa America mu ggwanga erya Uganda Deborah Marker yagenda maaso n'okumuyita n'amusiima olw'okuba nti yali afuuse ekyokulabirako ekirungi abavubuka ba Africa ate mpozi ne Uganda okutwaliza award nyingi ziyafuna mu 2015 gyeyinza okubeera ndi kwako Pearl of Africa Music Awards yafuna mu luyimba lwe yayimba Mama Mbire zezimu kweza award enene zaina gataka award gyeyinza okusembyayo enene ya MTV Africa Music Award oluyimba olwo lumanyiddwa nga Little Thing You Do yayimba ne Wahoo bamulonda okubeera the best video kibagenda y'omwaka kibagenda maaso okona mu 2009 nenga award nyingi zaina ng'omutusa wangudde bukyanga yegata byofuzi kutandika 2018 award yasooka gye yagenda maaso n'okuwangula emanyiddwa nga ya Africa News Personality of the Year okuba nti yasaanikira amawuli mu 2018 nga wezze nkulaga ate bati mu 2019 ne bamulonda okubeera Foreign Policy Global Thinker omusajja agenda maaso n'okuba nti award yajeetikka ate empozi ya 2019 emanyiddwa nga ya Friedrich Foundation Africa ne bagenda maaso n'okukolera Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana ate okubeera nti ali wankiso nnyo mu mbeera yonna nga bweyinza okubeera nti munnawo tetambula era ku nnyimba ezamufuula ow'amaanyi ennyo sinza kubeera nga mmaliriza bino nga sibikwate ezamufuula ow'amaanyi ennyo kwaliko Bobi Wange 2015 Hozana kamba suka nkusuubiza byennezo nyimba zaali z'amaanyi nnyo zamufuula ow'amaanyi okuleka 2018 kyalenga we yayingirirawo yagenda maaso n'okubanga yeetikka ensi nenga agambye Film Division 28 2010 yogera situka 2015 film yagenda maaso n'okubeera ng'ejja mu ggwanga mwanatu erya Uganda agenda maaso n'okukolera ddala obulungi nenga Kyagulanyi Ssentamu mukulu ogwa mukutu ogwa Forbes gwagenze maaso n'okufaayo ne gumulaga nti omu ku 221 abayimbi abasinga okubeera abagagga mu East Africa era nga gwamuwadde obuwumbi bw'ensimbi obwa Uganda 25 bwebukadde 7 obw'ensimbi eza America. Diamond Omutanzania oyo alina obuwumbi buli 25 gambe alina obuwumbi 25 obw'ensimbi eza Uganda ate Diamond alina obuwumbi buli 23 obw'ensimbi eza Uganda bwebukadde bw'ensimbi eza America 6 mwebukadde 7 ate Yozo Kamili bamutadde mu kyakubiri obuwumbi bw'ensimbi eza 21 obw'ensimbi eza Uganda eza America bwebukadde 6 2 bwe batyo babalankizo waliwo mukutu ejasooka okufulumya Kyagulanyi Ssentamu ebibuga bye nga biraga Kyagulanyi Ssentamu ali mu bukadde bw'ensimbi obwa America 12 omw'ensimbi eza dola Yozo Kamili ali mu kyakubiri n'obukadde bw'ensimbi eza America 9 Diamond ali mu kyakusatu obukadde bw'ensimbi eza America 7 ne Jagwa Tanzania ali mukadde bw'ensimbi 7 bwe batyo babalangira ali mukutu ejasooka okubeera nga kifulumya nenga Kyagulanyi n'ebibuga bingi nnyo alina ebizimbe bingi mu Kamoocha alina biichi y'e Busaabala alina ebizimbe biyitirivu nnyo eri waabwe Gomba tawuni emotoka ya V8 yazze etayita mu masasi nawe amaanyi bagirankize okuba nti wabula Kyagulanyi Ssentamu wadde nti yajja mu byobufuzi ng'enserowooza nti musajja ali mwavu Kyagulanyi Ssentamu yajja mu byobufuzi nga musajja mugaggafuge kuba omwezi Kyagulanyi Ssentamu yali akukumba ensimbi eziri mu bukadde 30 zira agenda maaso n'okubeera nti mwana atu afuna mu mwezi mu music ekagali agenda maaso n'okuyimba n'esi byabufuzi bye byamufuula ow'amaanyi nti oba ensimbi ezijja mu byabufuzi omusajja ono okujja mu byobufuzi yali mugagga nnyo ensonga lwaki bagenda maaso n'okuvanya nabo abali mu buyinza babuliddwa waawo omukwata kuba omusajja mugagga ebitagambika musajja mugagga ebitagambika musajja mugagga ebitagambika ensonga esembayo nga mmaliriza mpuuzika Kyagulanyi Ssentamu emu ku bufudde ow'enjawulo emufudde ow'enkizo si taliyo munnabyafuzi yenna agenze maaso nakubeera ng'azimba Kyagulanyi bino byogera biwulirize tali munnabyafuzi yenna azimba Kyagulanyi wadde Dr. Kizza Besigye mukwano nnyo gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era mu kalulu gonna ka 2016 nga Kizza Besigye asibidde waka Bobi Wine yagendayoko n'amukuya n'oluyimba naye si yamuzimba Nobert Mma waludde mu byobufuzi si yazimba Kyagulanyi Elias Lukwago waludde mu byobufuzi Bameda Tisegona Mpuuga si be bazimba Kyagulanyi nga yo omuntu yezimba nnyo nga yeetadde nnyo ku mawulire kuba amawulire gaatuna nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu okwetola ensi yenna gambe ejjukira documentary eyo eya The Ghetto President eyagenda maaso n'okulabikako neerabika ku TV za Bukedde nga Bukedde ekyali y'amaanyi myaka ebiri ng'eraga byonna ebya Kyagulanyi bulamu bwe bagenda maaso n'okweyisaamu documentary yatunda nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka ebiri gyemala ku Bukedde TV nga Bukedde ekyali waggulu omwana oyo yagenda maaso n'okumutunda nnyo kyekimu ku ekyo ekyamuviirako okubeera nti w'amaanyi music gwagenda maaso n'okubeera nti ayimba anyiga emitima egy'abannansi mu ggwanga erya Uganda aleka nti bakoseddwa n'essuubi liwaddemu olw'obwavu obusukiridde nnyo olw'enguzi esukiridde nnyo n'okulinnya eddembe ly'obuntu music gwayimba byonna agenze maaso n'okubeera nti mwana tu abikwasaganyako ekyokusatu Kyagulanyi Ssentamu nga ye kennyini
musajja alina omukisa ali lake kyoyinza okuyita omuntu yenna manyi mulamu mwese n'abantu tebakkiriza nti muntu kyonna kyogenda mu maaso n'okukola kyetaagisaamu omukisa niwaba mukyala gwe wasizza niwabeera nga mukwano gw'olina neguba bizinesi z'olina oteeka okuba ng'olina omukisa bizinesi otambula Kyagulanyi Ssentamu musajja wa mukisa nnyo ng'ovudde ku mawulire ogumutunda ng'ovudde ku kyukyo n'okubeera nti bamutambulirako naye musajja wa mukisa nnyo n'engeri gy'agenda mu maaso n'okukolamu ebintu bye byonna ate nga ebitongole bingi Save the Children to Wezo byagenda mu maaso n'okumukozesa otambula eggwanga lyonna n'omutima gw'ekisa gw'alina omutima gw'okuddiza Kyagulanyi Ssentamu wadde abasinga bagamba nti musajja oyinza okubeera nti yeeyagaliza yekka naye omusajja ono ebintu byakola mu underground bingi nnyo atambudde eggwanga lyonna ng'agenda mu maaso n'okugamba obuyambi gabyeko Nakasongola gabyeko Nakaseke gabyeko mu mambuka g'eggwanga yatambulayooko mukyala we agenda ku mawulire ag'enjawulo ng'agenda mu maaso n'okubeera nti agaba ebintu eby'enjawulo gwena okuba mutima mulungi bannabyafuzi bangi bamanyi togamba nga kuwadde pen togamba nga kuwadde ekisiimula mu nnyumba naye ng'odde mubyobufuzi okumala emyaka 30 so olwekyo Kyagulanyi Ssentamu gambye ensonga ziri ssatu zokka ezitunde Kyagulanyi Ssentamu documentary yagenda mu maaso n'okukola eya Degeto President yemu kwesigenze mu maaso n'okuba nga za nkizo nnyo ate nga mpozi n'ensonga endala negeze mu maaso n'okubeera nti ebutuuze nnyo yekyokubeera nti mwana wattu amawulire gamuwa nnyo omukisa okubeera nti mwana wattu agogeramu ekyokubiri ennyimba ze zagenze mu maaso n'okuyimba jjukira oluyimba lwa coronavirus lwasaanikira ensi yonna lweyagenda mu maaso n'okubeera nti lwayimba lwatusa ne pulezidenti eggwanga erya Rwanda Paul Kagame okulagira abayibi b'e Rwanda baluddemu baluyimbe mu Lunyarwanda analimba anasinga agende maaso n'okuma emitwalo 10 egya ddoola ebyo nabya Kyagulanyi Ssentamu ate mpozi n'omukisa Kyagulanyi Ssentamu owudde gye yayita yonna gye ngenze mu maaso n'okuyita musajja wa mukisa nnyo nnyo ali blessed era mu bantu abali blessed ye Kyagulanyi Ssentamu ate nga jjukira n'ekirala ebintu byakola binyumira bannansi ate nga agira mu kaseera akatuufu ng'abavubuka mu Africa basitudde enkundi omuli Nelson Kyamansa okuva mu ggwanga erya Zimbabwe omuli Julius Malema okuva mu South Africa omuli akavubuka kano akamanyiddwa akavubuka okuva mu ggwanga erya Mali akavubuka Debi agato nako okuva mu ggwanga erya Chad kavubuka ka Debi oyinza okubeera nti okakola ki okadunako okengeza kengeze maaso n'okukola ebintu byako mu ggwanga erya Chad n'okuba nti obuyinza kabuyina mu ggwanga erya Mali tulina Asami Goita engeri agenze mu maaso n'okukwatamu obuyinza toyinza kubeera nti omuyisaamu amaaso mu ggwanga erya Kenya Bruno engeri agenze mu maaso okubeera nti akwatamu ebyobufuzi mu ggwanga erya Kenya olabye nti yagira mu kaseera akatuufu nga revolution oba giyite nti Africa etandise okubeera nti ebbulula okudda mu bavubuka kubanga n'ebiseera bino ebyasooka oba ebiseera ebyaliwo omwali bakawunda omwali abakulembeze nga Jomo Kenyatta abakulembeze nga Yoweri Kaguta Museveni omwali abakulembeze nga mukulu amanyiddwa nga Mugabe mugenzi kati biseera ebyo Idrissa Deby nga bakutemu obuyinzaawo basajja ba Laurent Gbagbo bonna bagira mu kaseera kaabwe kajja nga bali mu kiseera ekyokubeera nti baali bafuna obuyinza nga bavuka katika Bobi Wine yagira mu kaseera nga generation y'abavubuka egenze maaso n'okusitula nga Africa econtinent esingamu okubeeramu abavubuka bato ate nga Uganda yemu ku nsi esingamu abavubuka bato kumbe 78% bavubuka bato nagira mu kaseera ng'akola ebintu ebinyumira abavubuka ate nga agide mu kaseera ng'abavubuka bali mu kuyaayana kuba gamba Uganda ebitundu ebisinga y'abavubuka tebalina mirimu so yagira mu kaseera akatuufu ng'alabanga omulundi waabwe n'agenda mu maaso n'okubeera nti of course agenda mu maaso n'okubeera nti abakwasa so ensonga zikuwadde lwaki Kyagulanyi abadde w'amaanyi nnyo mu kaseera konna ate akyagenda mu maaso n'okuba w'amaanyi kuba emyaka gyali kusaidiye n'omukisa gukyali kusaidiye naye nga of course gwagala okubeera nti mwana wattu weegatta mu WhatsApp yaffe group ey'ensinga bw'etambula ojja beera nti osindika enamba yo gwagala okubeera nti mwana wattu obeera mu WhatsApp ogenda obeera nti ofunira amawulire gonna ga buli kaseera ngenda beera nti tusanko buli kaseera ogenda beera nti ogafuna nga egwasooka ogafuna ng'emikutu gyonna egyamba tekinabeera nti gafuna beera nti osindika WhatsApp namba egiteekera mu comment ojja beera nti mwana wattu tuziraba ngende maaso n'okubeera ng'ate n'ekibuzo kyo kyonna ojja beera nti oleka enamba yo mu WhatsApp namba ogenda maaso n'okugireka wano wokomentingira agenda maaso n'okukola program genda maaso n'okubeera ng'oteekawo enamba tugende maaso n'okubeera nti of course tugenda maaso n'okuwuliziganya gwalina ekibuzo kyo ate amawulire ojja beera nti ogafuna nga buli kaseera buli eriggwa oba lyebweru oggwanga oba lyawano yegwagenda osooka okubeera nti mwana tumenya akaji ndikuleetere ngende maaso dikutuusaako nawe agala okubeera nti ogenda naffe mu buntu era ojja beera nti tufunira namba eyo beera ng'oteeka enamba yo wansi tugende maaso n'okubeera nga tutambulizaawo Sherina nkulabyeyo bali kubeera nti mwana wattu we bali kubeera nti mwana wattu olaba ekibuzo kyogedde nkirabye ekibuzo ngeze maaso n'okubuuza nkirabye ate nga mpozi ndaba kwa Noah Kabini nakimera we bali kubeera nti mwana tutugoberera Ajati Aisha osiimye kyemmanyi obadde yegwasinga okugamba nti nkwe alipoti njirese alipoti documentary eno njirese kubeera nti mwana ayagala Bobby naawe atamwagala
tugende mu maaso n'okubeera nti yongera okumuyigako ebintu bingi byebadde tomumanyiiko. Tugende mu maaso n'okubeera nti of course tutambula ajati Aisha nkulabye. Waliyo Julio Raymond obale kubeera nti kwoli. Fatuma Ahmed obale kubeera nti kwoli. Sebuliwa Mustafa ate waliwo Namutebi obale kubeera nga kwoli naye nkulaba. Waliwo Zari Hope obale kubeera nti naye kwoli. Nkwagala nnyo Zari Hope obale kubeera nti naye kwoli nnyo. Waliwo Shabira naye bale kubeera nti kwoli ku nsonga zonna. Lydia Namudu bambi bale kubeera nga kwoli ku mbeera yonna katugenda maaso okutambula. Nisha naye kwoli bale kubeera nti kutambula. Bale kubeera nti mwenako basinga badendo za musima busimi. Network bagikwatamu. Prince Adams wangambi bagikwatamu kyemanyi baterezamuko kubimya omuzungu obimanyi naye si byangu nnyo. Flavia Jocelyn jangola Bobby okay. Abasinga mugenze maaso ndoza kunjo zayo za kyekigenda maaso ne Bobby aliweerwa eggwanga. Entebe yagikwasa John Baptista Nambesho mpaka Abemanje n'amugamba agira akwatamuko. Dickson we bali kubeera nti ekibuzo kye gwakimbuza Wanyama Dickson ongaye Bobby aliweerwa eggwanga ali ku mitimu emitongole. Usama Sentongo bagambye yali Bobby yali kadda Bekulu tamusobola wena byekuka tona atandise fitina. Bwatyo basinga musimye busimi wallahi. Musime busimi siraba ummo kibuzo mwenda musime busimi kyebaliza nnyo ekyokuba nti byenkoze mugenze maaso n'okusoma naye nga mpozi WhatsApp namba yaffe weeri mwetugenda okubeera nga tusiganyanga programu ensinga bwetambula. Muleete namba zammwe genda maaso n'okukiteekawo wansi tujja beera nga mati tugifuna tugende maaso n'okuteekamu. Waiswa Lawrence nkulabi bambi balibeera nkoli muganda wawe balibeera ng'ogwera programu za Dawa TV Uganda. Waiswa Ask Uganda ojazaayozezza we bali kubeera nga kwe muli. Mwenna ade bagamba nti namba zaffe muzijjawa. Enamba ya WhatsApp giteekaawo. Ogenda beera nti ofunye producer ange, ogenda beera nti ofunye bakaba bange, ane kinyino ja beera ontuseeko kuba ngenda kuteeranga ene story yonna gy'owulira nti gy'oweebuuzaako nga togitegera bulungi. Ogenda beera nti okifuna kuteeka ku test namba yaawo tugende mu maaso n'okubeera nga tulisikanya mu mbeera yonna tukuteeke mu WhatsApp group yaffe y'ensinga bwetambula. Amawulire gonna kino nkikakasa neeyama nga mumpulira ngenda beera nti nga bateerangayo omutali mu kusosola ngenda gabateeranga buli luvannyuma lw'essaawa emu ngenda beera nga mbateerayo amawulire nga bwegagenda mu maaso n'okutamba. Producer bange twamaze dde okubeera nga tuteekateeka ebyuma era twaleese namba eyo WhatsApp tusindika namba yo sobola okubeera nga matugifuna mu comment wenyini wogiteeka sobola okubeera nga tusikanya mu mbeera yonna aye tusobola okubeera nga tutambuza obulamu. Kyemmanyi embeera gye naatuukira yonna gye tunaba tutambudde bijja beera nga bitambula ddala kiriya. Nze neewaddeyo okubeera nti mbaweereza njja baweereza bala tusubwa programu yaffe ebyemizannyo egenda kubeerako olunaku olw'enkya saawa zigenda beera 11 ku Dawa TV Uganda. Tosubwa olunaku olw'enkya tosubwa tujja beera nga tubana programu ebyemizannyo nga tugikwasiganya mu mbeera yonna. Gwagala okumuzawa wengenda mu maaso n'okola emirimu gyange ojja kubeera nga onoonya ku Top Radio bunkola ku ssaawa 10 programu gye bayita akawo ebyemizannyo ojja okubeera nga osanga n'endala wengenda mu maaso n'okwasiga naye nga mukadde kaneeno gamba sindika enamba tugende mu WhatsApp group yaffe tugende mu maaso n'okutambulizaawo mu mbeera ey'ebyemizannyo nga tugenda mu maaso n'okutambula. Dawa TV Uganda ensinga bwetambula genda maaso subscribinga sharinga sindika enamba yo tugende maaso okuba nga tugata mu group yaffe bwe tugenda okubeera nga tumanyira ffe tujja beera nga mwanattu tugenda beera nga twebuliza omwo tumanyiganira omwo n'ebirala ebisinga inshallah Allah wanaabageze mu mbeera yonna tujja beera nga tukikwasaganya kyemanyi mugenda maaso n'okubeera mwe bali nnyo bannange mwenna Sherina akambadde mu Sherina Falconi